ettake ekiri mu katoyi kyavuddeyo dda nekiwa ebyekisiru byakyo nga bulijjo mbubasemote simanya bamu kati abantu tebafa buli omwana afa banaba basemote byakisiru namu nenga audience enyumirwa ebyo ebyekisiru ebya idealism ente yamutomedde mugende walumbuye mubirinde ekigala lujji tekikyali kigula lujji okufa bacha ekigala lujji program ebimuli by'omu bulange ebyekisiru nosaba abantu nga bali okwo so ketwongere okusabira family bayigire ku business ya mulwana kyenjagala metta eyo yonna lugazi metta yagize era metta nako banne metta bwaba asasula sente nti niyo musolo $1 billion aina amasomero abakozi be basoma metta aina amalwaliro gye bali olwala kwaye kyakola oyina obbeera n'ettaka n'akuwa ensigo z'ebikajjo n'akulimira ne mwebala nze nagenda nayo n'enkyala yeeyo ewooyo nagagga naye kati aliwo wa myaka 24 eyo business metto ali e India 24 years mote abayindi bamanyi business kale oli aliwo ali e India myaka 24 yafuge yawano talina budde bujja wano era nga yazze wano oli metto omutuufu oli ali e India tasobola kuyita Kampala ennyonyi yegwa Nairobi ne bagiteramu amafuta Eldoret n'alinya paka lugazi ennyonyi yegwa kwa wali essaawa ekyennyonyi yazimba buli kimu eri boyingira eri lugazi bameta gye bali nsi ndala ndoza nekakira naye byakola ise city in a city amalwaliro gyegali amasomero abana babakozi basoma eri boba jajjaawo yali mulimi wa bikajjo ng'alimira metta naawe kenyini oba ojja birima fayiro yammwe famire yammwe fayiro ebaayo abagabira sukaali abagabira sabbuuni kati iye zaita allowances so you find people are really having a good so there's a lot of business you can really learn from those people kama solo bawa mungi so tuwa business z'abayindi tezitagala bo ekifo kya finance nakyo kya family kijja nga bakisikira tebasobola kuleeta mubakujeri mbojo balancing ebitabo mu metta oba mukakira family yejja tata wona afa n'omusikira kwa naawe oba obadde muso there's a lot you can learn from those people concerning business so aponyi ketumusabire akoleje awumule mirembe ne empire eyo mugisigazeewo tegera ne hamu na business azimani mukuru wange hamu level kwalowoleza ya kika kya waggulu era singa Uganda ina bahamu 10 singa twagagga waladda katosola kola ebyo byonna alowoleza mu kika kya waggulu nofunako omukisa noyogerako ne hamu eddakiika 2 hamu agamba obwavu mentality ne bwakuwa sente nga towejjeemu poverty mentality to be rich is a mentality mu kitabo kya hamu based on mwali mukisomyeko based on reasoning and reality mugende mukigule so wano mu bantu bemanyi abamanyi business hamu is a lawyer yasoma munamateeka kyovula mwamulaba mu kooti nga atabuse nga articles kubawo this is not law, this is financial act hamu is a lawyer in fact mwabali yagambwa abagagga tebasoma hamu ye yasoma kyovula nga agro processing gundi gyazimbe yokuteekako added value ku birime n'emmwanyi kwe kisumbuwa Uganda added value
yoka yebula utwetaga ebyuma bitugatteko tusobola kuba ati Uganda ina amaliba we have the nenga tutuzigula Italy tuina amaliba naye tukya importing ensawo so harm business as money era if you get a chance notulako naye toyinza kusigala kyekimu level kwalowole siga Uganda ina bahamu 10 omuntu eyeyimba mu kisaawe bagamba tekijja kugwa kikyo kiwedde kwekiririzamu nakola bitasoboka ne banyinyo bagamba ne Lukwago esa etajja kimala ebyo bijja mulema hamu ne bwomujjako sente zaayina era ddamu n'agaggawala obwongo bwe bugagga yasooka kugaggawala mu mutima nga tannagaggawala suvula nga tumwagala nnyo tetumwagala nti kubanga nti as you have got an opportunity to speak to him we have seen that he has era government eno banna era yewunyisa oyinza otya okulwanisa hamu akwatiridde economy really the president should do something abantu nga hamu singa tubakuuma n'amagye ku economy kwetudde omuntu alowoleza abantu emitwalo 4 you antagonize him really tinawe wagira government DNA ezifuuse DNA mbalayirira mugenda kwettaba DNA bwe mutave mu bintu ebyo bya kisiru musimanya ntwala abaana bakebeza mwemuwedde simanyi na lwaki gavumenti enekiriza ebintu ebyo bya DNA omanyi abantu nga bagenda okwefumita ebisogwe omanyi nti DNA ezigenda kutabangula eggwanga lino. Do you know that the first unit of every country is a family? Family ly'eggwanga erisooka. Kati family bwe zitaterera ensi n'aterera. Ogamba otya nti kati wootegedde after 24 years nti abaana si babo. Abaana bo kibalekawa be mugenda okugamba nti si bamu. Gavumenti eveeyo bayiza w'ebintu bino biri serious. DNA abafumbo bagenda kwetta. Nze nano omusajja gwe mmanyi yabadde agenda mu America okeberanga abaana si babe bana bonna tekuliko uwe teyafunyeemu n'omu mu baana bana si babe. Junior yinzokera kumacha nontwala kwebyo bya DNA kati watifu singa kizuula nti taata wange siye taata wange ntandikirawa emintu ebe mu biveeko. Let us do DNA is when there is a contentious issue. Nyano okera kumacha nunga nti Tamale Mirundi Senior siye taata wange at this age mulimba nnyo ebintu ebigenda abazadde bagenda kwetta abaana batta abazadde. Kati sobola kukitegeera right now nga mama we yakikukweka. No, the life is going to be the same. Kati n'abaana benzadde nabo baba bakika kirala. Omanyi gwe obulamu bw'abantu bujja okufiiraawo. Your kids, you, the whole family netabanguka. Ekika ne kitabanguka. Ebintu bya DNA mubigende empola. Era government ya President Museveni njekubira omulango ogutakungula. Ministry ya Health ne chikula ky'abantu muveeyo mangu. Muveeyo mangu. DNA ekolebwe onule. When there is a contentious issue. Nti omwana bamuyombera. Atenga koti yeba wadde olukisa. N'amalwaliro agakola DNA nago mugasengeke. Nekategera fuka business. N'abantu ogulirira results. Bajja ba mama bamwe abamu tebabagala yo step mothers. Bwawulira nti bakutwala ku DNA tateeke yennoso. Ayinza obutateekayo sente.
results ziveyo otherwise baba sawa bakola DNA mu Uganda bayina obukugu nga covid yabalema kati DNA eyetaga a lot of machines zo machine weziri ezamwe za DNA ezikola mu Uganda chikola which thing works so bigenda kutuviramu obuzibu tosula kugamba muntu wa myaka 4 3 nti tata wo mulala nuruza nti abantu tebette pa going to murder each other nzogo omusajja yabadde agenda mu America ngayina abaana abo temulimu wuwe kati abaana abo bambi diza yanga omanyi stress goletera abaana abo otunuliddeko ku future y'abaana abo ng'omwana muto kati onachi muteekamu otya ku myaka gye nti taata wo mulala olaba omuntu ova buvi wano Kampala n'ogenda e Masaka nga toyinayo gw'omanyi n'olinnya nodda nukaba e Masaka wannemye kubanga natuuse muninga sinayo gwe mmanyi ne bintama. What about a kid? Myaka 12 aba abaana abato abeetaaga father's love. Ne muzzo omwana omuto mu mawulire nina omusajja gwe nalaba bamaze okukola DNA akizudde omwana siwe n'amukwata bambi ngenda kulabirira ntofaayo luyale abaana bano tebalina lwayisi zaabwe mugenda kutabangula ensi nkulayira ku kintu kya DNA abantu bagenda kwetta ko omusajja ajja kubeerawo ng'akuzizza abaana abasomesezza paka ku university asenga temuli wuwe manne DNA tuzigenda empola kati waliwo abaleese ebyuma bya DNA bo baagala business kutunza byuma bino malwaliro gye bali babisubudde bingi nenobeera ne mukyalawo emyaka 20 n'okizuula nti mu baana tuwa abasiyazi beeyongedde waliwo buzaako lwaki abasiyazi beeyongedde tibaagala kulabirira abaana batali baabwe obwenzi mu Uganda bwo bungi naye teri kintu kiruma nga bwenzi bwa myaka 2 okwatira mukyala wo mu bwenzi kati tekiruma naye okukitegeera nti mukyala we yayenda emyaka 2 nti n'omwana gwoweredde ku university si wuwo nga lwaki totta embwa eyo nga lwaki abantu tebeefumita ebiso so gavumenti efuga kuno tubeegayirira ensonga ya DNA temugizannyira namu DNA ekolebwenga onule when court has decided nga court yesazeewo nga ate waliwo contentious issue nti omwana waliwo abamulwanira side zombi ne mu Uganda we babbe emirambo recently nali ku mukolo ogumu nga tugenze kuziika abajja okubba omulambo balinda na buli kimu ne kigenda maaso n'omufune bamusabira n'abali bazze okwogera ne boogera omulambo ne bagubba kwirine gwanga oba liragawa lirine gwanga abantu we babba emirambo nti Junior gye bagenda okuziika si yeewamu Saidi eri maama we gye yakuzaala ekubba ofudde batulinda ne tusaba bali ababbe b'omulambo baali bamanyira
ne tusaba bulungi nnyo omugenzi ne tumusabira baba kwata bwe bati abogezi ne boogera shaidi eri negubba neguteeka ku pick up ne bagenda so mu Uganda nga society yaffe ebba n'emirambo bagitwale weewatuufu gye gino ziikibwa ekintu kya DNA tukigenda empola tukimanyi obwenzi bwo bwava dda ne mu Bible Yesu Kristo bakwata omukazi omwenzi ne bamuleeta ewa Yesu nti ekikazi kino kyenzi nnyo ku kyalo kino Yesu Kristo nabaga atakikolanga kamukuba ejjinja tewali bonna bino bya Bible ebyawandiikibwa ekikazi kyali kyenzi naye nga kinyirira kye baleetawo mu Bible ne bakireeta ewa Yesu Kristo ne bavuga nti Yesu omukazi ono mwenzi muwomu naye tumukoye ku kyalo kino Yesu n'atunulira bw'ati omukazi amutunulira naga naye bannange by'ebyokusaaga bivyo atakikolanga kamukuba ejjinja teri yamukuba kakati gwayagaza DNA ozagazaaki story mweri mu Bible si yange teyakigamba Yesu nti atendangako gwabakuba omukazi ono bonna abayudaaya batambula butambuzi ne bagenda era omukazi omwenzi ne bamulekawo ne Yesu era Bible tetubuulirangako nti omukazi ono afterwards bali bonna nga Yesu yamugamba ki nothing nze Junior bansibasibadde abaana kitegeera na Junior wazaala kitegeera nze kiŋŋanya okuzaala kuba kakati oyinza okubeera ne mukyalawo nga mwabadde mu kikolwa ejjo ku makya Kayemba n'agenda ewa mukwano gwo Kayemba era nabo ne babeera mu kikolwa kati omwana abawaani so obwenzi bwo tujja kubeera nabwo kwa bwaviira ddala mu Bible we buli ne King David wamma teyebereka Basheba King David kabaka abantu basatu Katonda be yayagala mu Bible asooka ye David ne bwe yayonoona Katonda yamuddiramu David yesina yeka Katonda gwatabonereza namugamba David ku kyonkoze sijja kubonyabonya nja kubonyabonya abaliddawo Katonda yayagala David bannange mu Bible yonna ngisomye teri muntu Katonda gwe yayagalanga David abaali mu lubiri lwe bw'ati agenda olaba Basheba kyali kikazi kisava nga kinene ng'ali mu kunaaba bweyekuuta Basheba kumbe David yali mu lubiri bw'ati David n'atunula David nga Holy Spirit yamuvuddeko dda ti omukazi kale if David can be tempted ng'ennyumba ya David gye baagamba okufuga ensi eno the woman tempted David bwe yeekomba King David agenda okulaba ki Basheba yali mukazi musava Basheba ng'alina amabeere mato bwe gati kati Basheba abaana ababwati omanya abakazi abo baba n'abannyo bayimba ennyimba ezagula vita omutujju teziba embuzi zakutudde oli mu kidongo embuzi zakutudde
hey mulabe Kibaseba lwe luyimba lwe kyali kiyimba mu Bible yo mulabe ngazina ne Teresa sizibange mbuzi kumbe David yali waggulu amulaba Ere byaddirira mwabitegera David yatumira wamaje gamuletere Baseba Ere byaddirira munange David ngadda nkulaga obwenzi tyebitu bya DNA tubigende empola bino byenjogera biri mu Bible ekitabo ekitukuvu munange kwa awo nasomawo nnyo nze nga nkyakola divinity ku HS nasomanga stories ni story ya David nagisoma nga bwenkuba obufaananyi so David King David mnengo nga Baseba mira munebi ebyo kakati n'olwekyo nze Junior tolina wejjano ngambira mbutudde mu bya DNA ebijja tuleeterera bwerere ebizibu ne Bible era tebyagala nnyo mira kakati we bazaala omwana ne Baseba God killed the boy but he didn't punish David. He didn't. Kwa waliwo ebintu ne Katonda wamma byatuluya nagana naye bye Baseba ye yamukema. Which God is a judge. Era naye atumulira evidence nti mukama wange Baseba ye yankemye. Era that's why Katonda teyapunishinga ku David. It was self-explanatory. Kyali kyemunabya ku ssaawa ezo Baseba. So nze nange waliwo wembeera wamane neraba nga King David. Naye omukazi ono kyekimuyisa wano. Manyiza okuba nga wamu otuddawo nga tobiriiko. Wenda omukazi ayitawo. Bwe yeeyisaawo bwadda. N'omugaa mukazi gwe nga weeringira nnyo wano. Nga weeringira nnyo wano. Sibayo oli mubbi. So ebintu by'obwenzi n'ebya DNA etubyesonyiwe dot mubireke so era David na korachi na ayagala Baseba na tabawe na bosi Bible negenda maaso Bible so era nemu gundi nemu garden of Eden. So tusome nnyo ebitabo ebyawandiikibwa ate era tubitegeere amakulu gaabyo nti kino Katonda yali agala tulagaki. So David okwenda ku Baseba tiyali mistake. God wanted us to see something. Some women basobola okukema. Yakyo ekiŋŋanya okuzaala n'okuwasa. Moza Junior lwaki sitozaala. Nze ndi Ronaldo. Ojja tusayininga contract. Nze laavu yange ya contract myaka 2 nga nnyenda. Sinaga kuza baana batali ba. Ate naddala nga mukazi wo nze nabagamba bankuba kyeyo. Bakyala bamwe bali eno babalya oli eyo mbonoonya ssente.